Sign is chi zotunulira nga gwo omwoge kwago oera side zombi ozibeerako side y'omwami ne y'omukyala gwe bichi byotunula n'ogamba naye bannange yadde tuli ku mukolo guno gwo sirabawo olugendo obutebalirira ng'olaba omukazi tabalirira musajja mulimu ng'alinga amukulu obukulu babala ku getting married babala kufumbiriganwa kubeera babiri ebbanga lyonna naye nga teyakulaga mu kireke eddogo lingi abantu berogera ddala mu mikolo egyo mingi ndowooza buli muntu yenna yena abadde emikolo ajja kuwako obujulizi bungi nze kati olaba kituta emyezi nga3 sikozesa microphone muntu gyakozesezza waninako wennali nembogezi mweroga ate kati naffe tuli competitive nnyo ndako nawe ogezi w'emikolo mweroga ninako wennali nensanga omusajja nga yaziba amaaso ng'ayogera bulungi mukolo naŋŋamba muganda wange bw'oba olina by'osobola okwewala byewale tigwe tolina we twagenda oli nakwata mukene mukene ne bamuteeka mu ki omanyi mukene alinga byennyanja ebyennyanja embizi n'omunnyo bigoba amalogo embizi egobetya amalogo kati oyagala okulaba omusawo muganda nti anyiiga genda mu ssabo ng'olina eggumba ly'embizi asooka n'avaayo mu truka muzzukulu genda bugenzi olina ki kati gojja kwagala omukazi ow'akabina okwagala omukazi omweru nga takwagala kubanga ku mukolo afaanana bulungi ng'ali mu kamera walogana nabyo alina ebbina ng'ebbina likoma eri kati gwe naye obufumbo buno bobeeramu ogenda kusiiba mu kaaba ogenda kuba mu kaaba waliyo abantu nga tebalina kufumbirwa eki waliyo abantu nga tebalina kufumbirwa bose abasajja tunule eno nasa nkadde bulungi waliyo abantu nga tebalina kufumbirwa abasajja n'abakazi betukolera embaga nze n'abakiranti bange nga kumpi buli 3 yazo 1 year mukolera omukolo kuba yalaba alina opportunities nyingi ngeno wakola mulala ne n'okola mulala era kubira naga gundi twamuleka kati nina mulala naye tujja kulaba tujja kuggwa agamba si oli teweyogeza gwe ogamba otyo omulungi atulaba ku celebrity track awo nti okumagaamaga weekuli wano wetukoledde si waffe naye katugume nkwaniza omulungi atulaba kansubye nti oli bulungi bitambula bitya wano Uganda tukikwasaganya mpola bobala okubanga okikwasaganya bulungi eyo gy'oli kinaasinzira vidiyo eno n'ogiraba budde ki oba ssaawa meka ayasuze obulungi kiryokke ayakagiraba nga emisana ekyemisana ekirungi agenda okwebaka sula bulungi sebo waliyo n'abeebaka mbisiikirize n'abalirawo ekyemisana webaka erumu tolya batugamba nayo yemu ku ngeri omuntu gy'asobola okusevingamu lanki genda weebake wozuukuka ng'eyiseeko olye oba olya kyaggulu oba olya kisala budde gwamanyi naye nga byebyo kakati ku show lunaku olwaleero ndi ne musajja mukulu MC ono akola emikolo kwanjula mbaga simanyi olina yintugusimala baby shower simanyi olina buli mukolo gwonna ng'oyagala sagobanga gwa ssanyu mu Luganda bakyogera batya obwa MC sekamu ngoyagala seka omwogezi omukulu ono ensonga lwaki muleese waliwo ebintu ebize byogerwa naddala abantu abafumbo emikolo bwe gibeerawo tulaba obutakkaanya tulaba ebintu bingi obumulumulu bungi ku mukolo oli n'agambira nagamba naye bano tebajja kuwangaala yadde omukolo tugwesibyeko tegujja sirawo future mwemwe mukuba tooki ennaku ezo waliwo omukulu omu gwe nalabyeko gye twadde tunyumyanyumyako nga bagamba nti ne ku mukolo gw'omukyala teyali musanyufu mukulu n'avaayo n'ategekayo akakolo akabagabaga akokusanyukira omukyala we akabathide ng'era omuwala si musanyufu ng'olaba tewali ssanyu kati kyetwebuuza biva ku kisoko buze kuba tulaba celebrity track amanya Sentamu Abdul Nassa biduluza mwenye MC Nassa biduluza kitegeeza ki bisanyusa entertainment so kasabingiramu okunyiiga obeera okoze eki obeera tojja kunfuna
sebo ensonga gy'obuzza nkulu nnyo yemu ku nsonga banje basinga okubuusa amaaso abantu abasinga betulaba tebakwatagana nga ne bwe baneekako okukwatagana tebali na kintu kibagatta kibabondinga waliwo omuntu omwe yagamba katandikira awo nagamba nti omuntu nga tolina bulungi ssente towasa muntu gw'oyagala wasa gw'osobola ekyo nakyo weekiri lindako onofuna ssente okole choice aize namukwano gwange twakisoma naye tugenda okumala okusoma university n'awasa ntegeeza okuwasa okwokukyala kwanjula n'embaga omulundi gumu kubanga yali agenderera okulumya bali banne be yali alina nga ogamba alumya aba boyfriend be yalina kati mu kukola ekyo n'akola ensobi nga si ye muntu gwe yali alina okukola ki kuwasa era ndowooza mbi tuyinza okwetoloolerako tuyinza kwetoloolera ku bantu mulimu abantu nga gwe divorce olina omuntu wo naye nga temulina kuba married naye nga muli mwenna yes musobola okubeera mwenna ne mmala n'emyaka 3 naye nga temulina kuba bafumbo nga temulina kibagatta temulina bintu byandibadde bya bufumbo kyokka ate ffe abantu ababalaba tukiraba n'olwokuba tuba tutyo bagamba ne tutabagamba katwasimugamba bantu kati bw'okimanyi nti ffe tugenda okutuuka nga abagole bali ku itebo waggulu naye nga tubalaba nti bagenda kulastinga batya waliwo omwami omu yali na omukolo kanjogere kati nga kuba abatunze emwanyi mweno season n'akubuuza nassa omukolo gumalawo ssente nga mmeka ngamba neddala wanowane miliyoni nga 25 osobola okukola saidi yo then omukyala neyeekolako bw'oba oweza 4 oba 3 bisobola okugattagatta gayi n'akwata ssente twagenda lya ntonde naye buli kintu twakigulanga nga bwe tukiteeka nga ssente aziina wano bwati ng'azijja mu nsawo bwati tugenda okutuuka eri ng'akawala katukula okitegeera kyokka nga ye gaayi fayina alina ssente naye nga ate siwayimiridde kati ate ekyo tukyegumizaamu nnyo nti omusajja bagenda kutunuulira ki kyoli financially kyokka nga ate ne social life naye accountinga okitegeera waliwo okubanga divorce gwe wooli obulamu bwo obwa bulijjo tojja kutegeera oli muwala byagamba social life nga yanjawulo yayagala agendeko ku beach with the girls bw'oyagala ate osinkane bannamwe bwe mutunda emwanyi temusobola kukwatagana kituufu waliwo okubanga tetutunulidde mwe bwe mugenda kutunda mwanyi ng'olusi gwate oli mukulu waliwo ne eyo gaapu eyo eriwaawo anti bagamba nti omugagga tabeerangako mubi omuntu alinamu ku ssente naye ate era olaba bwe zibaggwako badduka abakazi bagenda kale tebirina formula naye ate era bwe zibaggwako bakola ki badduka kati ffe tubeera nabo mu bufubo ziwaliwo omuwala omugwe nalina n'agamba nze omusajja njagala mpa emmotoka tatamuwa ettaka ne muzaako ebbali ne mugana naye kati mukwano oli siriyasi byoyogera obikakasa oba osazeewo kuba omusajja wakumeka wakuna kukyala naŋŋamba oyo naye bwaneemamaaza ng'agenda ng'omuwala bwagamba kati sibawulizanga era kati ffe bakola emikolo ffe tulaba ebintu bingi oluusi bye tulaba ne tuteekanga oba nga tetusobola bwagazi kubyogera naye wali abantu nga tebali compatible naddala nze mpanya abantu advise obutapakuka kukola mikolo mangu ku bwangu nsooke mu dating opa kukolagawa mwesome okitegeera kuba kati ng'opakuse omwanjudde omutaddeko empeta mu budde obwo bw'ogenda okumuteerako empeta totegedde biki ye byakulowoleza ssente ziwedde olwaki takuwa obutwa kuba si mukwano gwo temulina kibagatta ekyali kibagatta ssente waliwo ka video kendadde ku status n'ogamba ekyo ekiwala kijja muwa obutwa omusajja okitegeera kuba kati ennaku zino baleese poliisi waliwo omwami ono gwe bagamba omukyala yali awukana waliwo omukyala yali ayawukana n'omwami we ne bamuwa kateni oba ne miliyoni 2 kuba baleese etteeka nti kyewaleeta kyotwala gwe ng'omukazi era agamba twazimba akayumba twakazimba babiri fine wazimba akayumba wakateekako ki nti nafumbiranga abazimbi omuntu afumbira abazimbi bamuwa ssente meka nti mutwalo enyumba mwagizimbira emyezi emeka 3 egyo emitwalo 9 beera nazo tuzikuwadde so enyumba yaffe giveeko kuba eriwasi bukadde kati nga 10 okitegedde kati omwanya omukazi kyagenda okukola agenda kuwa obutwa wangi agenda kuwa obutwa era ekyo ekintu abasajja basanyuse nnyo tebaga omukazi aleeta atwala kyakola kyeyateekamu naye agenda kuwa obutwa kuba ate bwofa bamuwa sheya nga wife omukyalo omufumbo okitegedde ate ye gwe bagenda okusooka okuwa
priority bwabanga wampeta oba wamwanjula kasitomalire kati ebyo gendo bigatta bibiri nga tebigatta kivola bamaliriza agambye wano fa bakulaba fa baga twamulaba nga tebalina gye balaga kati waliwo kesemu tetuginaako bukakafu n'omwami yafanga omukolo gwakaggwa bu video bwe wabulaba ngo obwali ku internet bu video bwonna obwali ku internet nga bukulaga nti baali bakiraba bo abantu oba kitegedde waliwo omukazi wano yamuliisa keeke n'agimuvuubika gamba nedda oyo kati alina okubanga yali takola ki tamwagala kati ebyo bintu bingi sayinizi ki zotunuulira nga gwe omwogi kwaga obeera sayidi zombi ozibeerako sayidi y'omwami n'ey'omukyala gwe biki byotunula n'ogamba naye bannange yadde tuli ku mukolo guno gwo sirabawo olugendo obutebalirira ng'olaba omukazi tabalirira musajja mulimu ng'alinga amukula obukulu babala kugetinga marriage babala kufumbiriganwa kubeera babiri ebbanga lyonna naye nga teyakulaga mukireke era gambira omunange mukireke ate tulinayo n'abaana abakazi abakulu abababuulira omusajja wano nga tannakuwasa olina okukolera buli kimu nakirijja bwoba oyagala emmotoka gisabe kati kati ono gaya akutekamu batugambanga nti omwala nga inakyagala okujjamu anti nga wakajjamu seriwali asobola nti wano era ekyo ne wano abaganda bakirina nti omusajja bw'aba takola byalina kukola obuzibu buli ku mukazi bw'oba agenda okugira bwoti ng'omugafizza abaana njazireeta kuba osobola okumulumiza oti abaana bwe batasoma bw'otazimba nnyumba mu myaka gy'olina gizimbiramu bw'otakozesa ssente mu butuufu bwazo tukitwala nti mukazi naye ate mulimu abakazi abamu nga tebakola ebyo bye balina kukola kati gwe kiki kyobadde obuuza nti gw'olaba ng'ali ng'amukola ki ng'amukula however era waliyo n'abasajja abayaayi naye ng'alinasokola mukola buli kimu n'abikola naye ng'alina kyatu mbadde ne vidiyo wano nakedde jjijjayo njakulaga message lwakuba yeekyali fresh abantu bonna abadde balaba vidiyo ng'omusajja si musanyufu ku mukolo twakola omukolo gwo ng'omukazi yagutaddemu 100% abo banaalastinga buli kimu omusajja omukazi yatusasula omukazi yeyatuwa buli kimu kyonna kyoyinza okugamba nti naakituwadde omusajja yajjabuzi naye kati abaamulabye era kyekyegamba nti abantu balaba bo bwe balabye vidiyo bwe bati ne bagambirawo oyo alimba takitegeeza kya muzuuli tugenze okumaliriza ng'amugamba nti nga bangamba gyayo vidiyo era nkedde ku makya nga zegundi zendina ze messages kuba kati fe bwe tuba tupostinga abantu vidiyo iyo yabadde eragirawo aya ng'omukazi azinakirira yambuka ng'omusajja munyiivu gwe wali ku mukolo nze nagukoze sigwemabega nnyo singa sigwabaddeko nandibadde vidiyo gimpe era nkedde ku makya nenkajjayo kubanga omusajja teyali musanyufu naye ng'abantu bakiraba era kuno nkedde ku makya olaba Facebook ng'abantu balaba kubeera ono asoose commentinga ku Facebook enazino reels zo zigenda all over ng'abantu bakomenti bo bakiraba kati bo bakimanyi nti either tebajja kulastinga oba bajja kubeerawo ne kati ffe kyekye tulaba ekyamangufu abalaba kungulu tulaba nga tebalina lugendo nabadde mpuliriza SB interview gye yakola nani n'omuzeyi Bakiddaawo nagamba nti ng'ebyo byonna bigenda mu maaso eddogo lingi abantu beerogera ddala mu mikolo egyo mingi ndowooza buli muntu yenna yina abadde emikolo ajja kuwako obujulizi bungi nze kati olaba kituta emyezi nga3 sikozesa microphone muntu gyakozeseza waninako wennali nembogezi mweroga ate kati naffe tuli competitive nnyo ndako nabogezi b'emikolo mweroga ninako wennali nensanga omusajja nga yaziba amaaso ng'ayogera bulungi mukolo naŋŋamba muganda wange bw'oba olina by'osobola okwewala byewale tokozesa microphone muntu gy'akozesezza toliira mu sowaani gy'olesaawo nodda bw'oba okyalya lya oba tambula ne sowaani yo ng'ogikutte oba okyanywa kubanga ng'oggyeko kati ffe tugwa ne mu ddogo era ndowooza wadde olaba obaki ng'ayogera yagwa mu butwa emirundi 3 ng'obutwa bwe yanywa tebwali bubwe bwali bwani kati waliwo omulamu wo akusumbwa yali akulemesa okufumbirwa divorce oyo ye tumugjewo
Ekiki? Obitegedde ebyo? Kati mu process eyo tumugyewo gwe wooyingiriramu. N'ebyo bitali bibyo. Kati nze babaze nti abantu kuba bapanga essowaani bwe bati. Bagamba abantu 6 tujja kuba tutuuse ku divorce. Ffe aboogezi twagala ebyokuyisa mbu tetuba na budde. Olutuuka leeri nga nsaba essowaani otegedde nga nteekako ng'ozigwamu. Nabali bantu bangi babigwamu naye bo kati tetubatunulidde kuba tebalina kamera. Ne kati ffe tubigwamu. Zigayina musanga nga yaziba amaaso. Ng'obuzibu bwava just yes, naye bwe yakwata omuzindalo bwadde ne mmanya nti mulungi. Era ne mmanya nti abantu abamukola ekintu ekyo baali batunuulidde kyali. Sebeera toddangaawo n'ogamba wadde kati gwe toli mu mikono n'ogamba nti okuba ne celebrity track y'amaanyi esinga okuba wano ku YouTube n'ogamba nti abasajja bakwagala. Ate eddogo oli eno mu industry gye tulimu. Omusajja atunulizaawo n'agamba bamuverifyinga alina biki kale either akusindikira ababbi oba nakukola eddogo kuba eddogo liri instant. Njevuddeko waliwo banzibako ebyuma byange byonna. Kati goyinza okoza nti oyo yali mubbi mbuga ayagala byomuli. Nesitawulira. Ne banziba nesitawulira nakuwulira. Ati n'abagundi balogo. But anyway, ababbi. Teri mubbi atali mulogo. Era bw'ogyendereza omuntu. Buli bw'olemmera ennyo ku mubbi nga bakubbye ofuna ebizibu eby'enjawulo. Nze banziba mpanika bwanisi. Kuba gayi naye agamba kamukoleko yavuwale to the dot anesonyiwe paka wowanika. Emikolo gino eddogo liri serious nnyo. Ati kati olaba bantisa nnyo luno oluwombo. Ekyo ky'oluwombo kyo kigazi nnyo era waliwo abo baseeka abava ne bagamba oluwombo mulimu enagisi ogimanyi nagamba mulimu enagisi naye si kituufu. Mbusenga bateekamu enagisi. Kati nze nina omukolo gwe nakola naye nga tulina omunyo ogumanyi salt omubisi gugoba eddogo. Anti nange nakyali wange Fred oyo atambula n'omunyo omubisi mbonewaka nosanga nga bafumbi nga temuli munyo mbonewaka wamala omuwa emmere ng'akwata mu nsawo ye asuula mu kanya kabisi. Kati gwe tolina we twagenda oli n'akwata mukene ne bamuteeka mu ki omanyi mukene alinga byennyanja ebyennyanja embizi n'omunyo bigoba amalogo. Embizi egoba etya amalogo. Kati oyagala okulaba omusawo muganda nti anyiiga genda mu ssabo ng'olina eggumba ly'embizi asooka n'avaayo mu ttuka muzzukulu genda bugenzi olina ki embizi egoba eddogo. Naye kati embizi oyinza obutagifuna naye kati nga ggwa naye olaika oyitayo ewakyusi siitayo kati nga ggwa ayitayo sori atayitayo kiba beta n'ogenda n'omunnyo n'oteekamu era ge gamagezi ge tuwa abantu nti sebo tubasobola kulogera mu mbizi mu nyama y'embizi. Ate embizi g'olinawo wali ogirabye nti okwanjula kukulu nnyo okumanya ng'okwanjula kwa mukulu gundi kwali kunene nnyo baleeta embizi 10 wali okirabyeyo olina gye wali owulidde ng'oli bamutumya embizi. Embizi erabika si yaffe wano mu Africa era tewalina bagamba nti awo ne basaddaako embizi ne bagiwaayo gwenawo ekuba enetukuba batudayongerawo tujatogera kamera eri waterproof teekako jaketi ng'obiike kamera naye nga ekiriwo eddogo mikolo nembaweereza ba service provider naffe mweroga era gwe kyoba omanya buli muntu yenna ali ku gundi gwogamba nti ali ku top oba ayinako waali bamuli bubi beeroga abaana bakambwe nnyo bibi payanyemezaako langamba gwe bakuloze ng'olina ekivuulo eddoboozi neribulirayo n'ogaana okwogera oba si kyo bagenda okukebera enkuba n'etonnya n'egaana okukya. Ku mukolo basobola okulogera enkuba waliwo gwe nalaba omugole yali afuluma gazebo n'ego tugambe ekyo nalyo lyali ddogo baali tebyanywera bulungi. Ezimu ziba nteekateeka za Katonda nga Katonda bw'atyo bwakoze eki bwateeseteese naye ate mulimu era abasindika eddugu nagamba oyo ffe tukoze emikolo nze n'omukolo gwe nakola wansi omugole abajja ekigere bw'ati mu mmotoka enkuba n'etonnya teyakya paka buzi kuziba paka waliwo n'omulala twakola wakisa omwaka guwedde enkuba yatonnya naye nali nkyabanja banjayo kaawo nengenda omugole ne mugana nampa balance
abantu ne mbalinda mu parking nga bwe mbajjako gundi bwe mbajjako ebirabo naye teyabeerawo era katulinda anniversary gye tukole omukolo millions of money naye nga ekyamazima kiri nti nalwawo okukkiriza nti eddogo gye liri naye ngenda ndikkiriza eddogo gye liri just okulikkiririza mbwe buzibu nti gye liri oyinza okulikkiriza believe nti gye liri erigibeerawo era kyevulaba weewala oteekawo measures zisobola okwewala oba kitegeera bwaba oli nagamba nti tokola mu guno omwezi gulimu enkuba nyingi aye diko gogenda okukola tayagala nkuba tokola gwesonyiwe yongerayo abantu bawayo ku magezi anti kati fe emirimu gyaffe gyakuteekateeka abantu bawa amagezi naye nabo events planning wano ewaffe ekyabulamu kuba abantu bakyayagala enkiiko z'abakyeyamaani munange nadde twogeddemu naye kyeyamaani yagala naye kyeyamaani gwayogerako tategekangako mukolo oba bw'aba yakola ogugwe kuba abasinga wano abantu abasinga okufuna obumanyirivu mu kutegeka emikolo be bantu abakava mu mikolo naye kankubuza kino ekibuuzo nasa katugambe nti osomye embeera nti omuwala ayinza okuba tayagala mulenzi mu mbeera wakati awo wali ofunyeyo ku kisa n'ogamba oba omulenzi mbeeko kyemugambayo waliwo wekyali kigenda sitaani we yali agenda okunkema ati gayi yalina ekiwala Kampala ng'akisasulira rent ow'oku mulimu ng'akisasulira ennyumba kyokka nga naye alina gy'asula omwana n'amugamba omala kumpasa naye nga omuwala mumanyi muyaaye kati gayi yajiranga n'ambuuza naye nasa ono omuwala si muyaaye netegeka okukyala simanyi wezzike lyali limaze okulya akagaati naye okusinziira awo wakati ebbanga lye baamala ng'akulaga nti tebakola ki tebali bombi bw'oba oyagala nnyo gwe nja kujja tufune newto place nga ye amugamba sijjawo naawe tojjawo kyokka nga onja mugaana okujja yasasulayo yasasula n'omuwala gy'abeera kati nkugamba ebigambo bino twakola okwanjula twakola okukyala ne tukola n'okwanjula naye omukolo we gwakoma nabyo we byakoma twagenda okuzuula nga ne ssenga yali feeke atya teyali waddala babeerayo n'owe Kampala alina omukazi omukulukulu awo ayinza okuba ne ssengawo waddala nga abulamu nga tajja nambeera okitegeera nagamba kange nenfune ssenga onaatuukana n'embeera omuyayemu agiramu gumu akubamu gumu ebiri nagamba mutabani muzze okukyala naye noffe wano twagala ssente enkalu onoosobola $5,000,000 tutambulemu Jacob tudde wali mpola mpola ku kabalaza awo naye tositopinga sigala ng'olikodinga otegedde ekintu ekyo naye nga ekiriwo nze bwe natuusa okukola omukolo genda wali ku mulyango wali obadde ogamba ebidongo bijja yimba tudde wali we bati ebbali bakuba akwata kamera ali siro yeetaagamu ramu era naidibosha olinganze kahayiti keeko tasebo twepimemukko nange nsingako kalejula naye sifa abantu tori pro max sebo tugere maaso kakati twali tutuusewa tubadde tutuuse mbadde nkunyumiza omukolo ogwaliwo nga gayambuuza naye gwe kino ekiwala tekinziba naye nga emikolo muli mu kuteekateeka naye nga nze nkimanyi omuwala ali mukola ki ali mu kumubba wadde nali simanyi nnyo byamunda kati ngenda okumanya oluvannyuma ng'omuwala oyo ne ssenga gwe yalina yali muyaaye senga naye bamupangisa ne ku mukolo gye twagenda okwanjula tewali waba wa muwala gayira twabayizaawo bantu be bamanyi nagamba kanzija obeera n'abantu kiyinza ne kumukolo abaaliko si ba famire waliko nga batono kati gwokimanyi wadde twesibye ku bakazi ennaku zino abasajja balina koodi bwe mba njagala kukwana nkuyiwamu ewamu enzigyeyo ddi ne kukyala kw'abantu 15 miliyoni nga 6 n'amala n'alya n'amala kasita amala okujjula musinde ekyo ku basajja kweki buli omu abaza munne era nze nina omusajja wange gwe nakolera yali ava bweru eyo naŋŋamba ekituufu ekiwala nkirimba naye genda onoonyeza abaana kuba twali twetaga abantu 14 buli muntu amuweeyo ekyekumi abagenda okukyekera naye naŋŋamba onyigamu abakulu abo tujja bbawo 2 ate tukaali ng'abuuza nzigeza mupangisa nabagenda ku mukolo abo bangi nnyo gwani nti oyo yesenga ogenda okumulaba naye omuwala kati nga bino biwedde ndoza ya healing obulamu ne butambula nangamba naye banaye muli babi nnyo ne mugamba naye saamanya nange nangamba ze gayi nali manyi mazamanya abaana bava mu Europe akubalya kimu 2 ng'omanye empapula zikoze eki ziwedde tugenda kutambulira okumbe tewali eyagala kulya buli kale aye n'abawala era nabo kyekimu wali omusajja wange
ono ye waddala baba Haji tulamusiza Haji soko gyo tubuuzeeko katono Haji concert esembedde bwe kati musajja wange yo mukazi yamugamba ogenda kujja ngenda kujja tutegeke emikolo processing empapula bye tubadde tugamba omusajja najja kyamusosa ku musaayi omuwala ye yakomawo namusosa ku musaayi ne bamukebera n'amulya omuwala nga yali omulenzi ne tutegeka okukyala ne tugenda mukyale wabwe omuwala omuwala bwe yagenda najjako amasimu kati tumanyi oba yafuna olubuto oba gyali oba obulamu bwasigala butambula omuwala aliwa ali Sweden bwe yagenda bwati bwe yayitamu omulenzi namublockinga buli wamu ne bwakozesa essimu endala kuba enamba zituwa olusi ne tunyigamu wano wamanya nti nze agiina ng'ajjako mama nti nasa yalimu nga kublockinga ng'akuggyako negwe abantu bakoze ebintu wano ku duniya kuno simanyi na kumanya oba endowooza eggulu batulinze geye naligule esaawa zino abantu bakola emikolo bamala ogikola oluusi ate beeyagala naye bano abakako ekintu oba bamagezi ki nasigala nga apushinga ekintu waliwo omusajja wange twamala ne tukwatagana kati mulimu famire z'abasiraamu ng'omuwala tagenda kuva waka supiidi era ekyo tukigamba nnyo abazadde abaana mubaleka oluusi kati n'agamba kanfune omusajja jje ampoowe naye nga idea ye si ya musajja kumuwoowa idea ye yakudduka kuva waka kale omusajja yajja n'amuwoowa ne tukola n'omukolo nkuyise na kuwoowa naye introduction ng'omukolo munene ne guggwa omuwala waayitawo ate gwawera na mwezi kuba teyamufuzisa nalubuto ndowooza waayitawo wiiki omuwala n'adduka nga tamulekedde kintu kyonna mu nnyumba gaege okutuuka ng'ennyumba eringa omuzikiti ng'omuwala agenze na buli kimu naye nga gwagenze naye kabaaya omanyi kabaaya atalina kyalina nga gwagenzeeko kubanga ye yali alina omutima gwe gwagala oba tukitegeera wakati gwe divorce katudde mu bulamu obwa reality waliyo omukazi ng'ajja kwagala ebyalaavu newabaawo oli ng'ajja kwagala n'ekyo ky'oli naga nti akola ku TV bwenjagala waliwo lyajja ne laavu waliwo abakazi abatulya abatukozesa nze ng'alya status gwe tofunangako omukazi n'akuyita olwa status kale gwoyinza obutamanya nti status naye gwe olumwangu yo gwekulaba yanguwa n'akulya kuba abakazi kati batulya abakazi batufunisa embuto nasa bakyali baffe bangi era obamanyi nga abakazi babazaalamu kati gwe omusajja gwalina okgenda ku polisi noga omusagazi yanzaalamu tampa buyambi ate engeri gyali nti ye agenda n'omwana abakazi bakola batya abakazi batuzaalamu batufunyisa embuto kati gwe tolaba nti olina girlfriend essaawa eno gwe tolina kumanya oba ayagala okuzaala oba tayagala okujjako ng'ayagala kyenjogera ndowooza okitegeera ye yagamba nti kati naye omanyi divorce tuzaale so ne bweweefuna oggula nga ye tayagala tajja kuzaala kakitegeeza omukazi yalina okuzaalamu awo yaba akuzaddemu bakazi batuzaalamu kati tuzze ku kyokkozesa asobola okusanga olwa status n'akusaba ye mutima naganja kulya gwe nolowooza akwanguyiriza ogenda kuddamu okulembeka ekibatu ng'omusinga yakumala dda ate gana yabwobeera ne one hit gundi nga onogamba nti akona kamaze kati naye era bw'aba alina saako ye abagamba akadivoshi nakalya naye nomuneete kawooma sobola kuba tutunulya abantu bali mukame n'abantu balina ebizibu ebweru w'obufumbo abantu bakaaba mikwano gyaffe mingi ndoozi obweddola buli bwenkuwa gundi n'omusajja omu akola juice yaŋŋamba buli mwaka yateekangawo liters nga onogamba lita 10 nziwa ku anniversary y'abagole bange ekyennaku yakirekeraawo kubanga buli bwe yakwatanga lita ezo n'aziwaayo ng'asanga baayawukana alo omukibi ogamba otya muganda wange mbadde ndeese lita zammwe ez'anniversary juice yenja munywa naye omukyala namuta sekajugo nga byonna bye bimu ate era ffe betulaba nze abafumbo tebakyamumalamu wiiki esobola okuwera naye okwawukana rate eri waggulu nnyo kuba abantu tebalina bibabondi rate y'okwawukana eri waggulu okusinga abasigala mu bufumbo yes kuba twagala nnyo emikolo okusinga obufumbo
obufumbo bulina values zaabwo kimanye bo bwalubeerera bwa lunaku lwonna kati ate ggwe opakusa oyagala mukolo omukolo bwe gwanze ekyange kiba kiwedde kyenjagala bw'oba yakwagala lwa ssente kati bw'oba obadde ku BBS nga ovaayo ogenda obomba ne bw'oba tobombye okufunya egyakapooti olwokola obudde tokyabukola ki nogera bagaa banne bakama bange sikyasobola kukwasaganya nga bwe nali kaŋŋende ewalala kakitegeeza oboze mu mwanyizo z'olima tasobola kwagala ng'ate oli bwe yali akwagala ne bw'oba kati olina ssente wafakiti ebaddewo ebadde yaki ya status kati wano mu yonna buli omu alya ku munne buli omu alya ku munne naye era kati divorce kati mmwe mubeera n'abantu abasinga kuba kati ffe baabakama baffe so abbawo amagezi bw'oba olaba oli nga omusika tajja mute ng'obudde bukyali tomwesibaako nnyo bw'olaba ng'omusika tajja ng'akusaba by'otasobola duka funa omuntu gw'osobola so si gw'oyagala bw'ona ofuna ssente ojja kufuna gw'oyagala wano mu kaseera kano ng'okyali survivor funa gw'osobola gwokimanyi nti laavu esinga mu baavu abaavu ffe tulina laavu enyingi gwe toli mu abo benjogerako njogera bano abaavu n'agamba mukyala we mukwano nafunyeyo 15,000 olaba tujjeko 2 tugule ekikomando tutereke 3 muba muteesa naye ngezo ozikwata kati bw'ozikwata ogamba mugamba ki lwaki mba mugamba ekyokubiri abantu bakyusa social status afunye emikwano egirinamu kasente ayagala naye atambuleko olwo sebo bwe nafuna bwe yafuna ssente oyo yansasulamu bakazi kuwasa buwasa kati akola ki ate oluusi n'abakazi asigala akulabira mu mbeera eri muwabeerera ng'oli mwavu mwayagala akutwalire kyokka ekitukozesa ennyo okufuna ssente kufuna eyo status ng'omuntu akyasobola okuwaamu katiibwa ak'obuki ak'okuba nti ofunyemuko kasente lwaki oba onyiiga nenga biri tuwe fa basajja tulina obuzibu mulimu abasajja kati be bawasa era nze emikolo gyenkola 9 ku 10 bakazi be bansasula kuba nze siga kwatagana n'abakazi bwe ndivyo kitolooza kola mukolo kati esinga nfune namba ya mukyalawo n'omwezi ogulyo soogikola bamulaga nti byangu ola mugambe wakira mutomeza abakyala n'abogezi mugamba byangu jasokane musindikirawo ka budget nkola katonotono mbanga muzimbi agane wane milioni 2 otandika naye tandika olabe kwololo nyini wakubire simu basi oba ina mtwala 5 yongerako wano 70 aganye kumala kyokkange enkuba etonya kati ebintu ng'ebyo obiraba ng'obudde bukyali n'obikola ki n'obiraba zino mwabakyala baffe mubalaga nti okukyala kyangu nnyo kyova olaba bwakutunuulira ng'alaba gwe divorce tosala ngagaba ne kati olaba bebi ngenda kufuutinga biru ye waffe yonna gwe leeta bintu gwe neweekyekingamu nolaba ogera kuleeta ebintu bya mmeka nti miliyoni nga 2 katugambe kukyala nogamba nja bisobola nja kubira basajja bange tugatte kye tugatta kati ogera okumaliriza nga kumpi biganye omukazi akongereddeko akakaddakala kamu n'ekitundu kati agamaanyi gaba akulinako mangi okusinga gwe bweweerowooza gwe obusungu bwobalaba nabwo alowooza ku miliyoni n'agamba newaffe nze nasonda kati gwe olaba basiraamu amahale ogamanyi ffe ebiseera ebisinga nga tukyabanjayo tufuna ku mahale kyokka nga tegaba ga mukazi era olutuuka n'omugamba muzeeyi nkyabanjayo emitwalo 3 neyekwata bwati musanaga bebi soko mpeka emitwalo 3 mpondo tujja kwesoti ngazimuwa abasajja bangi tebakomyawo mahale g'abakyala kubanga wali abeera mukola ki abeera mu pakupaku kati bw'olaba bintu nga bwe biri n'ogamba kuba abantu bagenda okunyiiga nga balina olwedde ebyabakwatadde mabega nga bibakutte naye ng'emikolo migazi era we tulifunamuko obufumbo si bwangu nabo obufumbo si mukolo omukolo gwa njawulo nnyo ku bufumbo kati ate ffe twagala mikolo tetwagala bufumbo soko kiddemu ekyo obufumbo si mukolo kuba omukolo gwa lunaku lumu si na lunaku tugukolera essaawa nga 3-4 nga guwedde ku 6 nga guwedde kyokka obufumbo bwa bulamu bwo bwonna paka wolifa kati gw'ojja kwagala omukazi owakabina okwagala omukazi omweru nga takwagala
kubanga ku mukolo afaanana bulungi ng'ali mu kamera. Walogana nabyo alina ebbina. Ng'ebbina likoma eri kati gwe naye obufumbo buno bubeeramu ogenda kusiiba mu kaaba. Ogenda kuba mu kaaba. Waliyo abantu nga tebalina kufumbirwa. Eki? Waliyo abantu nga tebalina kufumbirwa bose abasajja tunule eno nasa. Nkadde bulungi. Waliyo abantu nga tebalina kufumbirwa. Abasajja n'abakazi. Aba be baliwa. Abakazi nga balungi nnyo tebalina kufumbirwa. Lwaki? Basobola okukola embaga era beba abantu betukolera embaga nze n'abaklanti bange nga kumpi buli 3 yazo 1 year mukolera omukolo. Kuba yalaba ino opportunities nyingi. Ngeno wakola mulala ne nokola mulala. Era kubira naga gundi twamuleka kati nina mulala naye tujja kulaba. Tujja kugwa. Agamba si oli teweyogeza gwe. Kubanga bo bamanyi mu bufumbo. Gwe ekikuwasa omukazi omusubira okubeera submissive. Ono mulungi. Enjala zikomeno buli kimu kirungi. Kati atalaba talinaawo ngeri gy'asobola kufukamirira divorce nga bannassa bali eri bamukwana ale balina ne ssente. Ate nga mulungi. Okitegeera. Wana bakuyambye buyambi. Abakazi abalungi ennyo tebalina kufumbirwa. Nyabo. Abakazi abatalinamu mpisa tebalina kufumbirwa. Wali abakazi abatalinamu ttondo lya kayisa wadde naaka. Nabo gye bali. Nga buli kimu yakiraba nga bwe kikola ki. Empisa zikulemesa obufumbo. Allah. Kati ate no tuli ku bakazi. Kati abakazi njogedde ku bulungi ennyo abo boyiwako amazzi n'onywa abatalina mutondo lya kayisa ne ssente olusi financial status naye bakyusa n'agamba nze munnange ebyo katowulira gundi bwe yagambanga nti ye tamanyi kufumba kyokka obufumbo kufumba okitegedde nagamba nze sifumba ye we yakulira waliwo bachefu waliwo baki kati mugowo n'omufuna omugamba okwoleza engoye nga ye wali eri yali alina abakozi abakola ebyo byonna. Nezi washing machine. Alina washing machine, balina bachefu abafumba, balina baklina, akugambe nze ndi mukozi. Abakulaba nga gwe omututte ng'omukozi. Gwe omututte mu kazigo ko akeri enansana ku masitoowa. Okitegeera? Kitegeeza yalina okufumba kere ku makya kuba amanda n'enjala. Kati ate waliyo n'abasajja nga nabo tebalina kuwasa. Abasajja aba batalina buvunaanyizibwa. Actually nabo kantandike n'abasajja abalungi. There are men who are beautiful. Handsome. Beautiful. Babera beautiful. Chovola bagamba handsome tebagamba handful. Handsome nti olinamu Sam. Kuba toyina kuba na byonna. Tujire wetuti. Kyusa mpola katinga shokufa. Tetwagala nnyo jampu kube kubye nnyo. Kakati tewali musajja ali handsome. Omusajja ali handsome gye bali nga balina mu kusente. Kati nga gwe ng'olinamu ku ttooke kyoba tuga handsome like you have something in your hand. Naye nga abasajja what you bring on table. Sola bubeera beautiful. Gye bali abasajja bali beautiful. Nga mulungi. Awunya bulungi. Alina 6 pack ava kufa aba 1 pack. Muwanvu. Kati ogayi tasobola kuwasa. Kubanga ye abalaba era naye abamu abagala omuli abangi. Lwaki awasa mangu. Okitegeera? Kati era mulimu n'abasajja naturally nga talina buvunaanyizibwa. Nga ne bwakuba Jackpot tasobola kulowooza ku famire ye kati oyo omu ku bantu abatandiwasizza. Fees zibanja, biki bibanja kati buli kimu kibanjira mu kati ate yalina okusasula ebintu ebimwanguyira ayagala agendeko ka holiday simu mbere Dubai tembeera nabo ayagala agendeko ku nnyonyi atuleke Dubai eyagale abeera awajoge kati ebyo n'ogenda obigatta ng'oyo talina kuwasa kuba gwagenda okuwasa agenda mubonyaabonya alina obeera awo okuzaala biveeko anti era bagenda kubonyaabonya abaana bazaddemu bagenda batulaamira nti omwana mulamidde nasa divorce mwe bange omwana gwasembyeyo okuzaala munnakimuli wo divorce oge kutuuka mu kuziika ng'akwata akazindala bamukulamidde ebyo sibizi nti yamukulekera nti gwe mwadigidda mwenna guma n'omuntu wo okay olunaku olwaleero tubadde mboozi tebadde mpanvu nnyo naye mulimu ebintu bingi byobadde tomanyi byotegedde olunaku naye nja kuba nkomyawo lunaso ono ensonga be ng'aziggusa bulungi nnyo
abantu soko babuli omusajja ono mwogezi wa ku mikolo bidduluza gakozesa go kasotekamu bidduluza tekiwangala tekigumira tubeera ne mwami matovu bado babogezi ku mikolo mutuuka limera nga baddiikuula mboyina okwefuulamu nga ddiikuula omukolo okunyuma ekyo kikyamu kale waliwo audiences omanyi kati ffe abantu guno mulimu abantu abasinga tebamanyi kyeguli era olyasa okulaba vidiyo ya nassa ng'alinga ddiikuula n'atamanya nti olusi audience mwe yali ebanja ekyo ontegedde kati okola omukolo gw'abantu bakulu waliwo emikolo nga giri corporate bulungi abantu bagize ng'olina kujawuza good evening ladies and gentlemen naye bwe tubeera eri e Masaka nga bakuba ebinyanyanyanya tojja kubabuuza bannange good morning how are you tebabimanyi baba kwetaaga okukwata bw'obanga kikwetagisa kusiba mpala ogiteeke mwoyo guteekeyo kuba kyekyakusasuza MC abeera managinga program ate nga entertainer okusinziira kyovola tulina ennyo ekyo audience analysis bakyabo b'okolera baagala ki so bwe kiba kikwetagisa kuba ddiikuula beera ekyo bwe kiba kikwetagisa kubeera muntu ali corporate obulungi era beera ekyo kubanga ekyo kyekikusaba ensonga doza muzitegedde bulungi nnyo batugoberera ku mukutu guno waliwo ne baservice provider bali abagole lindako waliwo baservice provider bali abagole nakiboyi kyange kikuba ebifaananyi abaphotographer kyangamba kyali omugole Ismail n'akantu kagamba naye baphotographer mweweddembe kimanye photographer afuuka wa family asobola okulya omukazi naye bajja kunyiga katugamba bakola emikolo afuuka wa family n'amukola okuva ku baby bump yakuba ebifaananyi n'agenda n'akuba omwana ku birthday mu kubatiza biki n'akomawo mu anniversary kanaafuuka nga wa mu nnyumba nze nagwe mmanyi yali omugole bangi era gwe ogenda okubuuza ku bantu abo abasinga ogenda omubuuza n'agamba nali omugole bangi nnyo 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 ate omwogezi asobola okulya omugole tekisoboka oba bataata oba omufunyeeko oluganda galahosho abakwetaaga bakufuna batya nasa olina enamba y'essimu ngagala ojja oyogere ku mukolo gwe by the way enamba yange eri 0703 08 23 26 naye okusinga social media handles Facebook, Instagram, TikTok bidduluza bwekyotypinga kyokka otekamu bidduluza tekiwangala tekigumira nga tunyumya emboozi tunaaba tukomawo olundi ensonga muzitegedde bulungi akakuba katusazeeko era tugenda mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire omukulu ajaluna ekivulu kisembedde naye nga gyekiri kiri ku Serena kunyumirwa kati byebyo mbeere bulungi mweraba